ndayiriranga nkakasanga ntya Katonda amakanisa tugawanga ffeffe nyini. Bannayuganda mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tubadde tukyali awo ne zireeta mukadde waffe naye najja bambi abuukira abalokole. Ekyo nno kimu kubikakasa nti abalokole bano balimu ekyama, kubanga buli muntu yenna ayagala okuyisaawo kyayisaawo ogenda okulaba ng'abiyingizaamu abalokole, ogenda okulaba ng'era ayogera ku balokole. Teriiyo ayiga kwogera n'atayigira ku balokole. Ekyo kye kikulaga ng'enjogera ennaku zino bwegamba nti be baliko amasannyalaze. Kati mukazi wattu naye bwe yatudde eyo n'alowooza nnyinza ntya nange okuwulikika, n'ajja n'apanga n'atula mu kamera nga yeekaza. Omanyi amakanisa ago naffe tugawanga, ffe tuwanga amakanisa ago ag'abalokole. Era bwe baba bagenda kukola ku crusade ffe tubawa obuti. Muyinza mutya ate be muwa obuti okubanga bali waggulu nga mwe mwasigala mu biwempe ne musigala mu bisanja nga temutegerekeka? Noonyaayo birala by'oyogera, noonyaayo ebirala by'oyogera. Kambabuulire bassebo ne bannyaba abampuliriza, mwenna abasamize, abalogo, abafuuwa emmindi, mwenna abatannaba kulokoka, ndi wano okubategeeza Yesu Kristo alokola, Yesu Kristo awonya, Yesu Kristo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Bw'oba oyagala obulamu weetaaga Yesu Kristo. Byonna bye mulimu bya bulimba, byonna bye mulimu bikoma, byonna bye mulimu bya kaseera. Tewali kigenda kuyamba mwana wa Mukama, muntu gwampuliriza, ssebo naawe nnyaba mpuliriza, bw'obanga tokkiriza Yesu Kristo kubeera mulokozi wa bulamu bwo. Ebintu ebirala byonna osobola okubikola, naye byonna mpewo, byonna bifuumuka, byonna biggwaawo. Lubaale yandikuyamba kano akaseera akatono, naye njagala kutegeeza nti waliwo kyatagenda kuyamba. Tasobola kuwa bulamu butaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo buli mu Kristo Yesu Mukama waffe, oyo gwe twogerako, oyo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Y'asobola okuwa obulamu obutuukiridde, obutaliimu kufuuwa mmindi, obutaliimu kukulimba, obutaliimu kukusuza bweru, obutaliimu kukulwaza nvunza. Lubaale bw'ajja n'omwesiga akulwaza nvunza, ogenda okulya nga oli alwadde envunza nga bagamba oyo lubaale yamuluma. Ogenda okulaba oli yalaluka nga bagamba oyo lubaale yamuluma. Yesu takola bw'atyo, akusanga lubaale akuluma n'akutereeza. Ndi wano okuwa ekikolo n'eddagala, gwandaba naawe ampuliriza abadde tannaba kulokoka ng'ogoberera lubaale, ng'ogoberera emisambwa, ng'ogoberera emizimu. Ndi wano okutegeeza Yesu asobola okuyamba. Gwe gwe bagamba nti empewo zaagaana okutereera, bw'ojja eri Yesu asobola okuzitereereza ddala ddala, n'otambula ng'oyina eddembe, n'otambula ng'oyina eddembe. Naye lubaale bw'omwesiga akukola nga bw'olaba bw'akoze abalala. Bonna bw'olaba abalaluka ogenda okulya nti lubaale yamulalula. Naye twebaza Yesu nti ye talalula, asanga abalalu n'abatereeza. Osanga ab'envunza ne bagamba oyo lubaale yabaluma, ensekere lubaale yabaluma. Buli w'osanga ababonaabona, amaka g'abasamize tegaggwaamu bizibu, tegaggwaamu byana biwandusu. Lwaki? Mbu lubaale yabiruma. Ebyo Yesu tasobola kubigaba ebifaanagana bwe bityo. Y'ensonga lwaki twamwesiga ne tumuwa obulamu bwaffe. Bassebo ne bannyabo, waliwo ekyama ekiri mu Yesu. Waliwo ekyama ekiri mu Yesu. Gwe bw'oba ogamba nti gwotereeza luba, simanyi gwotereeza amakanisa, simanyi gwogawanga. Ddamu ebigambo bino bye ŋŋenda okwogera, byogere mu vidiyo, ogiteeke ku mukutu, byogere mu vidiyo tukakase. Gamba nti ayi Yesu, nkwebaza olwaleero kubanga onjagadde nnyo n'ompa omukisa okuwulira ekigambo kyo. Nsazeewo n'omutima gwange, njatula n'akamwa kange, ndokose. Sonyiwa ebibi byange byonna bye mbadde nkola ne bye bankolera. Sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Gwe Setaani ne lubaale n'emizimu mbeegaanye leero
nsenze Yesu abere mukama wange era omulokozi w'obulamu bwange. Amiina. Bw'obanga ebigambo ebyo okakasanga gw'owanga amakanisa nga bw'ogambye, biddemu, kola vidiyo ng'obiddamu ebigambo ebyo byenjogedde. Tukakase nti gw'owanga nga bw'ogambye. Mbagaliza emirembe gya Katonda. Programu ene kutuusiddwako Joharam Investment Limited. Bano batunda mataka amanene n'amatono, poloti n'amataka amanene ag'okulimirako n'okulunda. Basangibwa ku namba 0702 143965, 0702 143965 oba 0772 060 299. Emirembe gibeere nammwe. Yesu alokola buli omu, talina gwasosola.